Bajavudde mu mbeera n'atabukira Honorable Speaker Anita Amongi obusungu bungi nnyo akatambi weekali mu maaso awo Tambula Emirundi Junior avuddeyo n'asekera Eddie Kenzo ebyamutuuseeko olunaku lw'ejjo wali ekkololo ku mukolo gw'omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni wabadde alayira. Mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansuubire nti muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpe like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra subscribinga era onyigene mu notification bell olemesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra. Suvi Airport Pickup and Transport Service bannange tukola ddala ku by'entambula. Oyagala genda mu kyalo, oyagala genda ku paati, oyagala kukima ku kisaawe, oyagala kutwala ku kisaawe, nkubiraako ku namba z'essimu eziryawo ate ogenda kubanga wamma otambula bulungi nnyo. Sheikh Ashrafu Dembe omusomi w'edduwa akola ku nsonga z'amaka, oyagala kufuna butuuze bweru bizinesi nga tezitambula bulungi mukubireko wagenda kulombera ate edduwa. Munange sigenda Chris era nga tukyali mu nsasage eya Eddie Kenzo. Olunaku lw'ejjo ebifaananyi byatambudde nga kiraga nga Eddie Kenzo wabadde atudde wazze omwami n'amusitulawo era abantu ne bagayisa nti mwabadde atudde abadde atuddewo mu bukyamu tenti gy'abaddemu ebadde y'abaminisita mbu kati kyobola kuba mukazi we Nyamutoolo yatuddewo naye kwe kusalawo atuulewo. Manyi bagamba enswera ekwagala yeekugwa ku bbwa oba munno mu kabi yabeera munno ddala. Kati Sister Junior oba Tambula Emirundi Junior naye muyina maaso wano mukwano nga byamugamba bikambwe. Natambulira ku red carpet ya president nga sibimanyi. Nze nasanga red carpet ya president bajazeewo. Kwe natambulira. Omanyi nga we bajazeeyo red carpet yo mwagiraba. Nze kwe natambulira nali sibimanyi. Nakaba nenfunya omukisa ogutambulira ku red carpet munnange zijancakyaliza obugulu baali banzise. Bana mwe baali banzise. Baali banzise. Olubuzanga full figure ajaddu kunyumiza. Full figure balwaki ebyo teyabyogera. Naye maana ab'envuma. Bana mwe bankwata Jake. Bankwata Jake obuzanga ani oyo mwala. Gwe buuza abo ba TikTok bajja ko. Guys bankwata Jake. Baba bankutte Jake. Olu amagulu gali waggulu. Abasajja abo bayina training twanti nzitowa. Babiri bankwata Jeke paka mu banga nga bali abakutte omupiira. Abasajja bayina training abo. Kiddamu okwekanga nga ndi waggulu. Mukama waabwe yajja. Kati mukama waabwe yajja nabaga mumule wacha. Yogero osaina bwa wacha. That is our son Junior. Sikwe kuona. Era natambulirawo. Era natambulirawo. Kasita banteeka ku ttaka bwe bati. Saddamu kutuna mabega nagenda. Janye emirundi esatu ebanda bisoogo egyebiri. Ogwokusatu gwaliwa. Abanda bisebiri so Kenzo. Bibeerawo mukwano. Nsigwe weka bibeerawo guma etuba sikyagenda sinaganda bisa joni naswala dda ndi magoba naswala dda tera nyonge eje mikolo obo gigenzeemu weebuuze. Eje mikolo gyo girabe egyo oba ogigenzeemu beera vere olina okwebuuza. Naba abantu babeera batume. Olaba Kenzo oyo omuntu bamutumye butumye akuswazi. Twakamera zibadde zikutunuddemu we bakola. Kubanga omuntu atudde. Omuntu mwina mu stoppinga nga tannatuula. Kati abayiseewo okutuula awo. Nebino byansi omuntu mumuleka. Kenzo waba yatudde dda. You leave him. Obutebe bubeera bungi.
Nego manyi gwe webakusitulawo ne baga get up. You are not supposed to sit here. Gomayo okuswala okubeerawo. Ne just kibadde tekyetaagisa by the way. Omuntu already yatudde dda. We are all Ugandans. Ebintu byera tebyetaagisa ebyokuswaza abantu. Omuntu omusanga nga kale ayina waatudde. Nga tagenda leeta buzibu. Ko oli Keza abadde atudde ne mukyala we. Which is understandable. Mukisegira mwandi mulese. Mwandi mulese. Bino byansi. Kati omusajja mumulabisiza, omusajja mumusitula. It's not good. Kwa Kenzo president's advisor. Ate era mukyala wa minister by osmosis. In fact era ne Kenzo minister. Kwa wobosula ne minister mbuliri. Nawe era oba minister. Kwa kati Kenzo era minister kwa ine emirimo gyakolera minister ekiro. Ejo jote mwaji considerinze. Yes. Kenzo ekiro yaba minister. Ko mwiza nosangira emirimo gyakolera minister ekiro. Era gimufuula minister. Kenzo bamusetinze. Nezo agoba Kenzo mbwa atudde mu bifo by'aba minister. Ate nga bba wa minister. Awo nno we tutuuse ku nsonga za Eddie Kenzo naye munange ebintu bino abantu abasinga babitutenga ebituufu bibya serious naye ng'ekyamazima eri ebadde AI. Oli yaddidde ekifaananyi kya Eddie Kenzo n'akiteeka mu AI ne kivaayo nga kifaanagana bwekityo naye ekintu kye yeerabidde okukyusa empeta ya Kenzo gye yeeyambadde ebadde nnene ate eno eri ku kifaananyi kino ekyafuluma ekya AI empeta yaako ntono. Service bakasitoma baffe abalungi nyongera okubajjukiza nti emiwendo gyo twagisaliddeko ddala nga woolabaawo ate nsiiba nti bagamba nti booking a Suvi airport pick up and transport service mukwano nze siseererako ddala. Oyagala kugenda mu kyalo, oyagala kukima mu kyalo, oyagala genda ku pate, oyagala genda ku birthday, oyagala kulya ku zizo, kiki oyagala okulya, oyagala kunona ku kisaawe, oyagala kutwala ku kisaawe. Booking a Suvi airport pick up and transport service ate badiyale wojja nongamba munange byadala Suvi sente zonna zirabye naye ekyamazima siziwezaawo nja kusalirako oba okitegeera kati so gwe wenna atanaba ku booking a Suvi airport pick up and transport service onongojja n'akusalira nako olinze ekimukwano booking a Suvi tweyongere bwenkuzaako eno ewa Honorable Speaker Anita Amongi byomunange ebivaayo si birungi n'akatono maaso wano ngenda kubanga mbatuusaako akatambi ka Bajjo ng'ayogera ebisongovu eri olw'emmotoka ya Honorable Speaker Anita Amongi era mu kaseera kano munzikirize mbasiibulire wano omukama abampeere kyonna kyemusinga okwagala gwe wenna ayagala Suvi News Extra. Bye bye. Ayina emmotoka ya buwumbi bumeka mukatona muggulu teri bakyaye gavumenti y'enyalemu tosobola kubanga oli munaku ng'omwana waafudde oba emmotoka yali yagitumya dda kakati byonna tebitukwatako kati kankuyigirize. President Museveni ye head of state njagala ondagamba akaga gali Luxury ge yakolagako njagala ondaga ennyumba ya Jenosale Musale osenga Sale Musale kutula ddiiru osenga Sale Musale sente njagala ondaga nti amaka g'esseguku gali nga Jenosale Musale yagazimba tugende ku mukama wo Balamu nanyini rediyo eno njagala ondaga amaka ga Balamu agali yakize Balamu okimanyi azitowa obuwumbi 5 50 billion Balamu azina ku akawunti. Bayibuli egamba ne wobanga ofunye lekerawo okweragaalaganga awali omulema tebafunyirawo ngalo ne bw'olibanga gwe Bill Gates n'ogatako Elon Musk ng'abantu b'ofuga banaku tebabalaga nti gwe ate oli wakabi wakazimba ennyumba ozimbye ennyumba ekigo olese emmotoka ya buwumbi 4 obadde mu corruption scandals kati kankuyigirizeko n'abasajja Auditor General akola mvambi Auditor General Muhoozi for the first time kamwebazeemu akensusu
yagambye ndi mwana wa mukulembeze atoncamukira muggwe yagambye ndi mwana wa mukulembeze wa ggwanga nesigulanga ku Rolls Royce nekitange tagituulangamu tuweragiranga mu bantu abaavu ogambye otya ndi mwana wa mukulembeze wa ggwanga nesigulanga ku Rolls Royce nekitange nanyini ggwanga tagituulangamu ate awo abanyankole batusingira ndi kizibu nnyo okusanga omunyankole yeeraga nti batubye batunyigiriza naye bagezaako tugegenya nti batufaanana kintu kibi nnyo ng'omuntu agenda kutuka omulago nakuya nti ovuga okumanya omukazi tabala Rolls Royce ya bumbi bunogenda givugira ku nguudo ki gwe yandisoose alwana kasoke enkola enguudo emmotoka zange zenguze ziyitewo oba siye tombuza bya kisiru nze ngamba byayogedde kuba yagambye Museveni akiriyalinze emmotoka ate n'atamanya nti Museveni kati kankuyigirize teri muntu mubi atayagaliza nga President Museveni kati yakiriyalinze emmotoka eyo kukakasa ddala nti omukazi agiina ono omukazi simanyi yasomera political science najja mawe ne yeewaana ti President has cleared the taxi eri yabadde evidence kati kankulagule kankusomesa political science ku Bajjo University President Museveni ojja kwekanga ng'aleese speaker nga simmawo ayina option bbiri okuleta speaker omupya oba okulifutinga tayebwa ono omukazi bamukube nenga omukazi yeyeekubiza kyokka ekisinga okukwasa ennaku waka yisaawo ekiteeka abantu kye batayagala yeefunugula mu parliament n'agamba nze president nankubira simu bano abasajja be bati banasajja tebalina mukwano kati ze newuunya omuntu asaavinga Master Museveni atamanyi nti Master Museveni teyeesigika yajja n'agamba Kayihura is a good cadre and Kayihura is my friend I met him in London Kayihura has served good ngagenda mukuba amugobe Kayihura yali agamba kati kankuza bagambye mu Amongi Serwajja okota mbagala tuka kolevo ya Kayihura nga bali bakumpi bagwanga limu mbatuke kolevo ya Mbabazi kale Amongi mwagenda kusinga kateega yawe basoma naye Amongo ng'abadde loyo nnyo ate okubeera loyo ng'ate balabisa kibiiba n'abanyankole nagambye tebeeraga njagala ompeeyo akavidiyo k'omwana wa president ng'alaga ssente mu public njagala ompeeyo akavidiyo ka General Sale ng'alaga ssente mu public njagala mpe ebyobugagga bya Sale ng'alaze ku TV n'agamba nze nanyini factory eno lwaki abanaku Katonda bakusitula tojjukira gy'ovudde kati omukazi kyabadde kimugasa ky'okweka emmotoka ye atambulirako kamera nnyingi era Rolls Royce egenda muyamba ki mbulira egenda muyamba ki kitiibwa ki obuwumbi buna butereza regioni ya Busoga Abasoga ne bava mu bwavu obuwumbi buna butwale Northern Uganda olabe kyogambye emmotoka egenda mulemesa kaakati wataabe kusaba nagambye eddogo ekyoli likola mawu yaloza omukazi eddogo ekyoli ebyo bibyo mpuliriza eddogo ekyoli gyeriri tuzanyisanga Northern era no cabinet ejja Bajjo President Museveni agateekamu nnyo abadaama n'Abanorthern jukiro president kati bana abasajja tebakwagala ngako ng'oli bulungi olina okwefuula omunaku abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeno eri 0707763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu